n'ekyabavubuka musikwaya begasi olero nno ekitiibwa Katikkiro twebaza nnyo abalya netunywa naye ng'amaze okuzuukuta nga bamuwanika ku muti Katonda yamuzuukuta. Soma mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume omutwe ogw'ekkumi olulimi lwa 37 okutuuka kubaeza tuga kutya ekiri kidda kutya Pasika tukuza obudde obuto kyetuva tusiiba ne tukola ebikolwa ebyekisa nga twagala okwetukuza mu maaso g'Omukama. Pasika bwetuuka tulyoke tudde kujja awo mu Pasika eno bwetukuza ffenna twandibadde tuzze kujja. Pasika yaffe etuukira mu ey'Abayudaaya. Lwaki kubanga Yesu bwe bamukwatira ne bamukomerera omusaalaba gwali mudde gwa Pasika y'Abayudaaya. Nasemba okujja wano emyaka 9 emabega kiza okunsanyusa oba mu bakristu bawano kifuba mu kiyooyose beebasa okuyonja wano bagirira bwebati abantu bakomye okwekubaliza ekimu ku bintu ebiyinza okutulemesa okukula ng'obwakabaka oba ng'abantu sekinomu wekwekubaliza. Omuntu bwe yeekubaliza ye buli mbeera agirabamu bizibu abeera munyiikaavu. Tulina ebitusomooza bingi naye bwe tuteekubaliza tusobola okubikola. Kereziya tasobola kuyimirirawo ku mirembe Maaliya zokka. Mulina okukola mufune ssente naye mufune ebiteereezaamu otuuka ku birungi. Bw'olaba akabwa ageerwanyalwanya nga gaagala kulya nyigo eby'obufuzi ebyakirwanire bikwewuunyisa. Abantu bandowooza nti bandibadde bassa kimu oba bakolewo katweggalire tebasobola. Amaanyi gaffe gali mu kunyweza n'okutaasa Namugongo. Olw'ebintu byotukolera ate era n'ebigambo byotugamba ebigambo kisoka ku byotugamba mbirabo nga bituukagala bulungi nnyo ekwati omusumba wakunyasi batugunda ne bafa simanyi olwokolimuka tukino naffe naye ebigambo byotuuka bulungi nebikwati byotugunda tukwebaza okutugulirira mu ssaawa okutugulirira obulebereko ate era n'okwesiima fenga abakristu tukufunyeemu nnyo. Ntambudde essanga lino negenda amasusu g'ebyalo eyo wansi era byensanze eyo ng'ekisooka nga tusemberera akalulu mu 2026 basebo banani nsanze waliwo okunenegana kw'amaanyi nnyo mu bantu b'abasaasajja oyo
obugeddwa olunaku olwaleero bongera okutukoowoola okubeera obumu, okujjukira nti tuli bannaluganda era basseŋŋanda abawangalya mu kitundu kyekimu. Kale nno wadde munno ayina kyawagira ekyenjawulo, tomugwa mu bulago, tusigale nga tuteesa nga tukkaanya, kubanga ekigendeerwa ekikulu twandyagadde buli omu asobole okuweereza ekitundu mwabeera era mwawangaalira. Kale nno nkubiriza bannabyabufuzi twongere okutambulira awamu, tukole okulaba nga tugatta okusinga okwawula. Engeri gyenyigirizibwamu singa tetukyaliwo njabbawo ebyokulabirako mu ggwanga lino. Bannabyabufuzi abakulembeze bakola kugabana Buganda oba Uganda kugiteekamu mbiranye, kyaba kyoli tebaagala bano, abalango tebaagala bano. Ssaabasajja Kabaka bwe yajja n'aba mugatta, yatuteekerawo emisinde fenna tubeeramu, bagiddukira Tooro, bagiddukira Teeso, bagiddukira Eggulu, n'atugatta wamu. Abakulembeze bajja wano ne bajjawo ebyenjigiriza bamukenenya, tusobole okulaba ku ggwanga Buganda lyeyayaanira, ate era ddala nga Buganda ngetusse ku ntikko. Ku lwange, ku lw'abantu ba Lugazi Municipality, twagala okwebaza Katikkiro era n'okusabira Ssaabasajja Kabaka awangaale. Bagamba nti engalo entokesa zisaalira nnyinizo. Ekirabo ekirimu kya Bishop Kakooza olw'emyaka 25. Ekirabo kino kya Bishop Ssekamaanya